sente mmeka nze omanyi sente z'ennyingi z'omwezi omanyi omulimu gwenkola nze ndi ku jjute kati nkola ate kati nsimbudde omanyi sente zenfuna omwezi kabaata sefuka alizipoti omanyi ebyobugagga byennyina sefuko amala kuba bulango muwe ettaka ery'emitwalo 2 nze kanyinza obeera ne poloti ery'emitwalo 2 amala kuba bulango ne bamuwa akataka ate nga n'ettaka nalyo bye bakola madubala nze sefuko tansobola alina nnoonya levuze n'ekirala nze ndi ennyonyi nkutula bukutuzi visa wenvuma eno ku mulimu ne bangoba nenzira Uganda n'ensi walala kwejjambe zo zonna uno yiga ono gwe nyiza owa respect ono yiga ono yiga Sharifu gwe nyiza owa kuka respect nesobola ate jiwa Cephco akyali mwana okyali bujja Cephco njagala otunulira omukazi gwendeetinga nawe otunulira omukazi gw'odeetinga ogeraageranye nze abakazi abange si bamalaaya omukazi wange tusobola kwata bitundu bya kyama n'embirikodinga eby'omukazi n'empositinga kitegeeza obwongo bwange bulalamu ku bubwo kyova olaba wagwa kabenje ate nojja wano ng'otwasamira wagwa kabenje eyo wewatambulira n'ogenda mu malalo n'egyo emikira egitali misale ogenze ku limbo y'abasiraamu otutteyo ebikirakira ebitali bisale ebikirakira ebirina ekikuta wansi ogenze mu limbo otutteyo ebikira by'ogenda oyasamirira oyiwa llebe kyova olaba n'emizimu gyanyiga n'ogwa kabenje buli ogenda kufa oli mulalu wogenda otya n'emikira egitali misale ku limbo gwe tokimanyi nti nno emizimu tegyagala bantu batali batayirire akutaga kirakiraga artificial abantu abafa abali mu limbo balina ennaku yaabwe abantu bafa ebizibu byabwe abantu bafa tebakoze sexi gw'otwala ebikirakira ebiyiika ebya nadizi olina emikira gya nadizi kati nze Rama kabatanga nakubye wanene omukira gwange weewuunya omukira ogwange gulina emisuwa naye omukira gwa Cephco gwa nadizi ebyo bikirakira ebya nadizi ebyo ebyempiso bamala kukuba mpiso n'ogejja ogukira ebyo bijja gukuba oluyi ogunjijira wali oyagala kunsiyaga wano saggaana gwe Cephco oyinza oli ettaka eryange gwe nga bwenfaanana tuba mu power king kantamirirako kagala okunkuba engalo mu kabina nagamba laba eno enjizi namukuba oluyi wankwatirira kabina gwe Cephco can you afford my buttocks stupid gw'omunaku yagamba abakazi bamwagalako waka wa mu mpale nigoyingizamu emikira gya nadizi egyo ebyo ebikirakira ebirebete ebitali bitayirire ngwayagala kundya bisiyaga gwe can you afford my buttocks by the one expensive kabata njagala olabe ebbina eryange olaba oba Cephco oyina ebbina likulinga lyalita katana eto tulaga omuniyo ffe yeri muluma bangambe Cephco nanga ambaddeko ng'anvuma naye nze nja kukasiba busibi nja kukasiba nga fulufiga we yakasiba sijja kuyomba njagala kundya bisiyaga neŋŋaana Cephco njagala ombulira abavubuka obeera nabo baaki mu nnyumba ebyo byoleeta abakazi mb'oleese Dushi mb'oleese simanyangaani oli musiyazi wano wasiyaga Kevin teyali wano eno mulago kiruddu nga bamutunga ebyenda oyo Kevin gw'otambula naye ze Cephco sirya bisiyaga and never compare myself to you kakati kabaata ate gwe Cephco abadde akulanga ki abadde avuba sima ekinvu mu komenti bamugambye mu kabaata kya kola eri naye nkalaba nga kantamirira koze nja kukasiba nga fulufiga we yakasiba ku Cephco ate singa kyakatana kiki ekyo gamiza bina laba lyakozesa ze sikozesa ddagala lyonna ze ddina eryange liri ku nakyo kati Cephco waba ogamba mbu nno osobola okuvuma mumubuuze lwaki yagenda nandoopa ewa maama we ne bansiba mwemwe mumuwaga kati Cephco kabata nawe okkiriza mbu Cephco ansinga mu kwewalabula wano kati lwaki ate yamala n'akusiba nze naye ngenda kukasiba kagenda ne kanvungirako mumubuuze Cephco lwaki yansibya waaba asobola kubanga Cephco ye yagamba maama wansibe n'agamba maama we bansabe $5,000,000 nakomekerera mbawadde $2,000,000 lwensonga namanya nti munaku talina kuba maama we Ajati bambi yagamba Rama kamusonyiwe tumuleke
Cephco n'akubira maama we n'amugamba maama Rama tomutati lisi amale kuwa sente nenkwata miliyoni 2 n'ezimuwa miliyoni 2 ze nakuwa Katonda talyanguzi kyovola bawali ofiridde mu mmotoka wanzijamu miliyoni 2 emmotoka yali ya bukadde yafa weebuze lwaki wafuna akabenje gwe weebuze lwaki wakafuna nze tosobola kunkolako budde n'ogenda otyo lwaki wafuna akabenje okumanya Cephco oli munaku ekimotoka kyo weekyagwa akabenje ne bakitwala ekawempe ku poliisi nakyo n'okijjawo n'okitunda mu sukulapu oli munaku nnyo tewaffe emmotoka ezigwa akabenje tuleka ku poliisi n'etwala naye ekimotoka ekyagwa akabenje ekimotoka ekyagwa akabenje yakijjawo n'akitwala Cephco wanzijamu miliyoni 2 wafiirwa emmotoka ya bukadde nze tommanyiira otyo wali olowooza osobola okunsukako ze wavuma maama wange n'omuwemula n'omuvuma buli kimu maama ne mugamba maama obadde ogamba mbu nvuma abantu mpemula naye walabye ku bino bye banvumye maama yaŋŋamba oyo mulekere Katonda maama yasalala akeezi 2 n'awanika emikono eri Allah maama wange n'asaba edduwa egamba nti ayi Allah omwana wange ali azaamanyizibwa naye njagala otulamuze kisasa agenda mu ssabo ye we navuma maama we ye yantwala ku poliisi ne bansiba nze maama wange Cephco we yamuvuma maama yagamba ayi Allah omwana wange ali azaamanyizibwa mulamuze kisa teyagwa kabenje emmotoka neyonooneka yali afiiriddemu teyagwa kabenje nze nalingudde kabenje kubanga tali wano Fane wuyo, how are you? Mickey. Oyo Mickey nawe yo feka account. Baba bafachi nensi. Njagala nkubulire Cephco ebigambo binene wammanga. Nze ebintu byenkoze toli bikola. Oli usobo we twatuuka ku poliisi maama we n'agamba mbu Cephco mutoowo. Omuto yavuma. Mbu muto wange. Cephco yasoma Qur'an ogamba oli musajja musiraamu nene eddiini togimanyi otuula mu bisawundi bya Qur'an nze Qur'an yange nsoma exactly Qur'an nasomesebwako nabugumizibwako nasoma nensoma nnyo ne bantikira obw'amasheke nensoma nnyo lwakuba eddudiya yannyingiramu nnyo n'embuzaabuza naye nga nze natandise okusoma Qur'an ogamba kabaata omwana ono yavaawa nga natandise nakulaba wano ku video ogamba omwana ono yavaawa kati Cephco nkusinga mu by'okusoma nkusinga mu kutegeera nkusinga mu bwongo ate Cephco njagala nkubuulire oyo Dushi ze sobola kudetinga bakazi ng'abo mu Dushi kati tanaye Rama ndi mubine mulimu nga ku mukazi wange bw'afaanana mumanyi mukazi wo namulaba kamuteekeyo mumulabeko mulagene Dr. Katana wuli wali ali mukulaga bizigo Atano mukazi wa mutulageko wuyo laba kapo omukazi owange si mumpi muwanvu yemalirira naye Dushi mumpi ng'ebinege by'embogo laba akaana k'omukazi ayiti yeeyo Dushi mumpi ng'ebinege by'embogo naye laba omwana w'omukazi wanyirira nengera omwana nengera laba kapo gwe nga bagamba londawo ku kapo y'oli n'eyafa ogenda londa weeru walengera anti kati wano yessaawo okwawula hampu ku malaalo mwana wuuyo mupiira gwegwo kyekyo nze Rama yenze Cephco abakazi kanzijyo tebamubba kubanga oli wala ne waali Cephco nze abakazi nze abateekamu abakazi okuula bakuule wano walya bizinensi yani walya bizinensi yo n'omuwala yani ono kana akawala akasemba okubeera mu bufumbo kano ka Boss King ka Hezo yalya bizinensi y'omwana yonna n'agisuula Hezo yalina edduuka ly'ebizigo ng'atunda bunnika ng'atunda ebikwansa ebitundula envuuza ng'atunda obusenya kologeti Cephco edduuka lyonna n'alirya lyali awo waggulu awo ku Pioneer Mall lyonna edduuka ly'omwana n'alirya n'alisuula nze Rama sikuula bakazi wabula mba wabuwi Rama sisobola kuula mukazi nina muwa kati Cephco oba oli mugagga lwaki okuula abakazi
Lwaki wasaawa Nakankaka lwasonga Nakankaka yali mwavu mukazi wattu. Bambi kamama ne kafukamira ne keegalira bambi mami fulufiga sonyiwa Cephco kamama ne konna nga kakoze Cephco Nakankaka we yabeerera ewuwo yali afaanana bubi naye kati Nakankaka anyirira. Naye abakazi ba Cephco ki ekibanywa? Muve ku by'obusolo temwekwasa busolo tabawa ssente. Tabawa ssente. Muve mu ebyo bye mugamba mbonno buba busolo. Tabawa ssente kuba ne spamu zizigezza. Katolaba nti Dushi agenza afaanana nga mbwa, agenda vaayo afaanana nga mayiti. Gwe nkuwadde emyezi egi ng'akaakana kafaanana nga mayiti kuba nakati tekanyirira. Nirinda tabawa ssente. Tabawa. Nyenza omukazi owange ali erefe, alabika bulungi, ennyonyi azirinnye. Omukazi owange yakatulavolinga, talina mu Uganda right now. Ali Denmark. Omukazi owange yagenda we nagenda nti then enkeera n'alinnya kuba yali alina traveling ali Denmark. Nandibuyise wano n'omulabako naye saagala. Saagala bajja naye kati mufa ki ne Cephco Rama ne Cephco nali manyi entalo zammwe zaggwa. Kati nze entalo zaggwa kuba namusinga n'ansibya tansobola. Tansobola. Sabuni wachi wa masi. Talo za Rama ne Cephco bangambe Cephco akusizaamu eggaali. Nazimba ndowooza olaba ebyobugagga bye nnina Kabaata. Eyo embwa eri gye munze. Laba. Egyo mizigo gyo. Laba. Byange ate byani byange. Obadde tokimanyi busiika. Wewe ndisanga batamba sagala nnyo kwogera byange mu just mulagako bulazi. Weligye munze. Ebimotoka bye bakuwa buwa okuba mazovu mabobi wali ne bakuwa ekimotoka. Cephco mbwa atuyita ajje wano mu mugamba ajje Kabaata eno Kabaata brand eno Kabaata TV. Kati nze nyizo gende wa Cephco nve wa Kabaata ajje kuba Kabaata teyekubira side mwenna baleeta mu mugamba ajje wa. Nze so agenda wuwe. Bangambi abuli sebo nangamba ali musiyazi angambe mu ndi musiyazi. Anti yali ayagala kukuyaga n'ogaana kyovola buli omu amuyita omusiyazi. Anti ngenda musiba nga fulufiga we yamusiba atuwa obujulizi. Yeye abalina okujja wano. Ffe tetusobola genda wuwe sebo ffenna tuli bulandi. Nze ndi kati era babadde etambula naye mu motoka wadde tulaba ebintu byetambula naye mu motoka. Lindako Kabaata omusiru yagamba mbu oli musiyaza we muveeko tategeera. Ekyo towetaaga nakwennyonnyolako. Ye buli omu yamuyita dde omusiyazi yampita omusiyazi Frank Abawa muyise omusiyazi naawe oli musiyazi buli omu musiyazi. Kwegamba yalowooza wababa bamuli amanyuma ffenna tuli amanyuma. Omusiru. Nze Cephco yalina okujjako kuba live n'ekuba wanukke. Kabaata okuba live n'ekuba ebitaano wanukke. Ffe tuli brand ye yalina okujja wano. Waba asobola ajje ffe tetusobola genda eri naawe kasasiro. Abawo Frank yabadde akalabirira kekanaku bakasiba tebalina ssente n'emitwalo 5 egya police bond tebagirina n'okumweyimirira bamala kusonderera busente. Njagala obuze Cephco okusibibwa kwe tebayisa akabbo. Z'okusibibwa okwange bayisa akabbo. Okusibibwa okwange bayisa akabbo. Z'okusibibwa okwange bayisa akabbo. Yo kukwe tebayisa akabbo. Bambi Nakankaka ne kafukamira ne kakaaba amaziga. Cephco oli musiru nnyo. Nze sirabangayo omuntu atalina magezi nga gwe. Ayo mitwe. Baana bakira ne bagwa mu laavu. Rama onyiize nnyo olwaleero Cephco akunyiizizza. Kanyiizizza lwa nsonga ndi Bulaaya ndeekaanira bweru. Ye aleekaanira Uganda. Class attracts class. Anti. Kangulage bwenfaanana. Ali mutulaga bweru. Dr. Katana yali wali waggulu abalaga ku sabbuuni ebizigo by'ayinawoko. Mbadde Rama amaliriza obusungu bwe. Ng'omuleeta ku Dushi. Wamma mami vaayo tebakuloga.
tebakuloga vaayo. Ng'obadde omutaddeyo taata. Nze Nninnya Manyonyi yayasaamirira. Nninnya Manyonyi yayasaamirira. Awo wabadde wali mu nnyonyi ng'ogenda awo okulaba. Cephco ali ku live yeeyo aliko atuyisaamu eggaali naye nze nja musiba mumuŋŋambiremu abakomentinga eno n'eri mudduka eno ne mudduka eri ne mugamba eri musime bano bakuli bubi ne mujja eno musime oli akuli bubi mungende mu komenti za Cephco mumugambe ngenda musiba nga fulufiga we yamusiba sente ze yajja kulama nze nja zimuggyako ate male nzigabira abanaku. Lengera essimu gye nkwata sirina bizibu. Lengera essimu gye nkwata. Okwata iPhone 14. Yongerako ka Pro Max nali na mu nnyonyi. iPhone 14 Pro Max gy'okwata ssebo taata. Naye kale ensonga zaabwe ne Cephco lwaki teziggwa? Ajje waba asobola ajje. 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 Simanyi basobola okujja wano ewange naye abadde yeeyo ng'atuli bumpiseeko awo waliwo ampadde wano essimu ne mmulabako awo. Agambye mbu nnina ka firiigi naye yeerabidde essimu gye nkwata egula firiigi nga 8. Laba y'essimu kagambye nnina ka firiigi naye yeerabidde essimu gye nkwata egula firiigi 8. Naye kati okakkanye mukulu munnange ku munno ku mukulu munno Cephco. Cephco simanyi basobola okujja wano ewaffe yandibadde senga abadde akyatunnyonnyola munnange Rama n'ajja n'obusungu bwe n'asooka n'ayombamu. Nkyamunoonyeza Cephco wano. Agenda tasobola kujja wali Rama. Basobola kuyombera eyo ku live zaabwe tebasobola kusisinkana Rama maaso ku maaso. Nze wendi gwe nniisa ajje. Waba tajja senga alange. Abali mu komenti muyite Cephco wano ajja asinkane Rama. Tajja kubeera eyo ku live y'avume. Kubanga nze wanaateeka mu bintu byabwe bamuzaffalo. Mukubire mukazi wajje balina essimu 2 kyogamba bakwata essimu emu. Abadde ku live abadde mu akawunti y'oyo omuwala we Butandisi. Tengera abakazi badeetinga ne bane Cephco oliko ebisiraani. Gwalina emikira gya nnaddiza abakazi bodeetinga tebalina mabeere. Kati nga nze Rama ntwala bannange. Kabata, I respect myself. Kabata, I'm a responsible guy. Kanzijeko nettaala wano okubuulire bulungi. Kabata, I'm a responsible guy. Kabata mu comment bagambye mpuuze fight ajja. Gwe Kabata, I'm a responsible man. Ze Cephco waba datinga abakazi abatalina mabeere. Kati nze nnyinza datinga abakazi we batiraba omukazi bw'afaanana talina mabeere alabika bubi agaviiriviiri mufuuyi wa million middugavu kwegamba yeeyo level y'abakazi baatambuliramu ne Kabata olabye ku mukazi owange yo mukazi owange omukazi walabika bulungi se omukazi walabika bulungi lengera omukazi owange bw'afaanana kani omukazi walabika bulungi sebo naye ogamusaba katumunoonye wano wanaabazze naye abadde ku live ya Dash baavuddeyo mayira bakutye kusisinkana maaso ku maaso kati ajje wano bane abakomenti nga Cephco mu mugamba ajje wano asisinkane Rama beebuulirire beekansolingi kubanga ebisukka wano bwe kanaateeka mu mboozi zaako ezo ez'ekisirwa akavubuka nja kukasiba nga fulufiga we yakasiba maama wako sente azituwe tubale tuzigabire abanaku b'oku nguudo bakaddiroza kalinamu ku ssente
Museveni alabika yakawadde ku ssente. alina sente ki naawe alina sente ki nga n'omujja mukomera basondera musondera oyo mulekwa Anti masiiki bw'atwala n'ennyumba nzibulabyeko awo ku live ye ng'ali mu kunvuma ebyekisiro ajja byogera n'oyo Semanankani wa Naleero mwe mu buti obwo obuvubuka. n'ennyumba mwasula bamalya mulya bisiya nga bamusasulira nsasulire kasasiro ng'oyo sente yazijjawo oyo ssewannaku oyo yagwa n'ekabenje n'ebbiru y'eddwaliro n'emulema ng'ayinako abirira mu 7 stupid Ngusendi invite waba ayagala gyasisinkanira amateri agenda muweereza nenda invite abalina okujja teri agenda kujja kati nze bulanje yange enyinza ogenda ewa Cephco naawe zaaliko ndi wakabi yalina temujja kujja tandika tujja kulaibu zaffe tuwa amateeka waba ayagala okujja aweereza invite ajje si ffe kaize kumuweereza nyinza ogenda ewa invite Cephco naawe ate temujja tumaliriza bulenzirenzi obwo nammwe. ono kabata brand namba gwawunye lwaki kabata tv omanyi abanene abakajja wano ku live ya kabata mbate tugende ewa Cephco bawizidde omukaye Mutumuweereze invite ani amuweereza invite tetujja gimuweereza. tuyinza ogenda ku live y'oyo mukazi ayagala kagala tukuza akawunti ya mukazi wako mbu tubeereyo tuleekaane stupid yajje wano ffe tufa balina okuza akawunti za mukazi we oyo mukazi we gwe batwalira ebibbo nga mulimu bbi tebamutwalira enswa nga bazipaakinze mu bibbo n'enseenene kasasiro omukazi we baali bamuwasa omusajja yali yawasa mukazi we yamuteeramu enseenene n'enswa kyova olaba akakazi tekaali kamativu ne kadduka mu bufumbo ne kavaawo naawe omugwi w'eddalu wagw'eddalu wali butabika wali muwodikowe wagwa kabenje n'ogw'eddalu tokibe nti nno Cephco omukazi wo bamuwasaako n'addukayo nga batutte enswa n'enseenene mu bibbo batwalira enswa n'enseenene mu bibbo oluwombo mwalya lwa nswa na nseenene kakaziko kabbi gwe wennyini oli mubbi ne kakaziko kabbi bakuwasa batya n'odduka mu bufumbo kadduka mu bufumbo naye kazeeyo amahale g'omusajja kuba kasaba mahale ga 7,500 mugambe Dushi azeeyo amahale g'omusajja 7,500 agazeeyo omukazi gwe batwalira ku mahale aga 7,500 abaamu amagezi Kati sebo ng'ovudde mu kamera sebo komawo mu kamera. Mu kamera mwendi naye kati Jacinth waneno ndi kuki ndi kujjute naye nga nsobola okubeeramu mba njogera wenkola ndi mukola Naye olutalo lwammwe nga lunene lulimu n'abakazi mulimu okwera. Nkiddamu Dushi bamutwalira ku mahale ga 7,500 Dushi azzeeyo amahale g'abandi Cephco akakaziko ka Dushi mu kwanjula bakatwalira ebibbo nga mulimu nswa na nseenene oluwombo mwalya lwa mpuuta omanyire nze Rama omanyi bye neekoledde omanyi endorsements zenina gwe Cephco okufuna poloti omala kulangira b'amataka mumujje n'oleekana nze Rama simala kulangira mataka okugula poloti ninakwata ssente enkano n'engula amapoloti ng'omala kulanga bakuwa batya ettaka erya 7,500 mbu Cephco tukuwadde ettaka lya 7,500 tulangira omwaka mulamba nze ngula buguzi wali ondabye nga nnanga ku ttaka kabata wali olabye nga nnanga ettaka Sikulabanga. nolowooza ettaka siririna Olina olina amataka apuloti 4. n'okuzimba nazimba kati Cephco ndi mu future ya kitaawo kirabika olina gy'oli olina mu winter ndi mu winter ffe kati endwadde ze tulwala winter muve ku ebyo Cephco mbalwadde endwadde z'akasolo STD zisirimu endwadde tulwala za winter leero sigenda kukola winter nnyingi nnyo leero ntidde wabweru nkolera munda ninga bagamba omuzira gugenda kugwa sama mungi nnyo kanteekeko sunglasses n'ekimu kyange ne katishaati ka white ntambulemu oli eyo yasaamirira mu myala eyo mu ghetto gye musula nze endwadde zendwala za winter summer zendwadde zendwala era winter wempitirirako ennyo nga bampa medication form kugenda kunkebera winter yampisizza etya naye gwe bakebera STD zisirimu winter na summer winter summer musisi agenda kuyita bye mweraliikirira naye mmwe ne bukazi bwe buli kiseera nakankaka yayiye bongo Dushi teyawooma simanyanga hezo ava ebyovu wansi tugende twekebeza endwadde twekebeza sirimu STD zendwadde ze mulina okwekebeza kati nze Rama mukazi owange ali fresh omwana n'avaako omuswera wansi mu bitundu by'ekyamo mu bongo ne gubimba olya bubi Cephco
Lwaki oba olya bonga awunya zakati ze Rama oyinza oli omukazi avaamu bongo omuswera ogwo gwonna gwonna omuvunyu omuyukiyuki gwonna gwonna ku bitundu by'ekyama. Kyava kutya omukazi oyo okuvaamu ekyovu bannayo kubanga avaamu ekyovu. Weebuuza Cephco byalya ekyo tokyebuuza naye mu Cephco byalya. Naye nga ddala kituufu yali avaamu ekyovu. Va ku kyovu omuvunyu omuswera omuyukiyuki gwonna guli kuli. Omuyukiyuki si muddo Rama. Omuyukiyuki omwana alinganga alunda era kati bakazi ba Cephco bonna bavaamu enjuki wansi. Abantu bamala kwambala bimasiki okugyayo enjuki bambala bimasiki. Rama Cephco akkiriza yeetonze agambye musonyiwe teyategedde. Naye nga mmanyi mazafaka. Mugambye oli gwavumye alina obusungu bw'abantu 150 kati anoonya gwabumalirako kati oziguddemu. Naye baba ovuma omuntu nga taliiwo n'omuvuma ebiwukiwuki ebikookikooki ebikyukikyuki bane mulina obusungu ate nga teruggwa lwali lukyakoya. Ate yeetonze. Lwaki liiga totuleetera Cephco mukwano gwo wano nga nze sinnamusiba oyo omusiro lwaki tomutuleetera wano? Ani Cephco? Ali kula ebyagala kummanyirirako ssebo nze aloza n'ampita bano banne baavuma. Gosi Empire ssebo leero tondeka tongaana kusiba ka Cephco. Duli wangano siba kali akavubuka leero ssebo Gosi Empire tongaana. Abaana balaba badongo nanti kati bona musiba bagenda gamba kapale emyaka gimu bidde akawero omutwe gumulinga sepiki amaso tategerekeka enyindo bagenda kuvumagwe. Ne baba ono dokita naye yeebyula olwebyula. Hello beautiful. Mulirano muzungu ofuuka muzungu kabataye luseemu mulaba. Boy, hello beautiful. Rama ng'ogenze mu bbulaaka ate. Yeruse anti noonya muzigo gwa dokita. Ampe ku muzigo nange njeruke. Bannange dokita Katana alina ebizigo. Muve ku bino hezo bye yeesiiga n'akona emimwa middugavu amaaso maddugavu walala weeruse bunnaku. Amabere gonna gayiika gali eno mu kiwato n'ogamba kati Cephco. Abaana amabere gayiika ajja bayingizayo akasolo ng'ebbere liggaddewo. Dokita Katana yekka ne Dokita Katana osobola okuzza bbeere lyayiika naye erya ezo teridda maama. Liiryo. Nedda oliriko enkoba. Avaamu omuswera. Cephco njagala oyo uva ku kwelongoosa kuva ku mikira gyo n'obusolo bw'abakazi bwo bufeeko. Dushi avaamu omuswera. Hezo yali avaako omuvunyu. Nakankaka ng'alina omubongo. Addayi. Muswera mubongo muvunyu. Kwegamba abakazi bo bonna gwe wasalawo kulya ttooyi. Wasalawo kulya mu ttooyi. Nze kati Cephco abakazi b'endya banjawulo baba fresh. Negwe okwata otyo omukazi gwe batwalira oluwombo lw'enswa n'enseenene omukazi gwe baggadde ebitundu by'ekyama bigaziye ebitundu by'ekyama bivaamu amasira bivunze n'otwala ewaka ng'olowooza otutte mukazi okalabanga akaana Dokita Katana ayina eddagala erifunza 10 ali makati ga nnyoko gwambuuza buli kadde 10 aliwa gama nnyoko agaziya amagulu olaba wa 10 tavaayo ali eyapoye na nnyoko. Ezo diversion bitujja ku mulama wama soka otubuli amabere gayiika gati aha. Ono talina mabeere. Kwegamba bakazi ba Cephco bonna ddamu. Naye ddala Rama wajja kulema. Opozinze ssebo wennyini weri w'otandikidde. Ngambye aha mbona talina mabeere. Naye buzino njazibaako kubanga. Ate luno doosi lwakuggwa. Ate ne Cephco ali yagamba Rama ngenda musibira mu Amerika gy'ali. Nenga Sharifu omanyi violence waffe lwaki Cephco abansi lwaki yansibya waaba asobola waliwo nga nsiba avuma nange envuma lwaki ate ababiteeka mu poliisi tolabanga batasobola mudongo ati raba ati obuzibu ti nnyina ne Cephco ne nnyina bonna be bamu
Mama wali n'entondo ajja kusiba. Mama wa Cephco alina entondo. Basuuzi ba bisente. Basuuzi ba bisente. Naye nga Ghost Empire tikusabangako kintu kyonna. Yiga njagala oyogere byonna by'oyogera. Cephco waleeta poliisi Ghost Empire ajja kujjayo ye mwesiga. Kuba oyo omwana amanyidde nnyo abantu ajja wano n'avuma bazadde baffe ye wovuma kuwe n'adduka ku poliisi. Nawe mula buli omu kati juzi nagenda ne mwogerako mama we nampereza audio note Rama wegendereze ku byonteeka mu mbozi zammwe ne Cephco nze siziriimu ne mubuuza gwe nnyabo n'akuvumyeko ndaga audio note video yonna nga nkuvuma nangamba muliriza yiga kampiseewo kale mama wa Cephco naye ate atuggyeko ejjoogo nangamba mbu ŋŋenda kusiba ne mugamba ogamba okunsiba Cephco byavuma abantu ababa wa mmere ani asinga omwana wo wemula ne mugamba gwe mukazi gwe so nakuvuma nga Cephco amaze vuma mama wange naye tolowooza mbu Cephco sobola mukola kyenjagala Cephco asiba mabaala nga atamidde nsobola mupangira abayaye ne bamukuba Cephco asiba mabaala nga anywa mwenge baso omutera obutwa mu mwenge ne mugamba asiba malaalo nga akola video ompangira emizimu ne gimukuba accident Rama oli musajja w'amaanyi ne waataabenze Cephco ajja mmanyira omuntu ajja mutuusaako obulabe era maama wenze mugamba ebigambo bino wammanga ne waataabenze tolabanga wansi bango owerereza mutabani wo nti ye mutuufu nekimanye nti naye asobya abantu wano yavuma Misa Kisemakula yali amukoze eki navuma Lema Namakula yali amukoze eki navuma yali amukoze eki navuma Shiba Kalungi Spice Dana bali bamukoze eki nze olwavuma omwana wo ne munteeka mu kkomera ne munsiba naye wajja vaayo omuntu oba atazannya ajja kukolera ku mutabani wo anti ogamba tetukuteeka mu mboozi zaffe na Cephco lwaki we yagwa kabenje gwe maama we wavaayo n'okaaba amaziga lwaki wavaayo yegwavunaanyizibwa ku mwana wo naye mbutuufu ali byonna bandi bikoze naye ne bakusiba Rama webale nnyo gyali kyetaagisa ng'ate naye yanvuma basaabule omuntu ogwo agenda mutereeza mu layini bwe bataamusiba oyo omwana bajja kumutta we bataamutte bajja muwa obutwa agende ku kitanda teyagwa kabenje abantu balina obusungu vuma omuntu ng'alina kyakkoze nnyo omwana abuukira buli omu avumye Misa Kisemakula Misa ddala yali avumye ki Cephco Misa Kisemakula kiki yali akoze Cephco ezo grade ze naawe ezo si grade ze papa ze oli papa ngoma nnene nze ne bansibya nga siina naye akimanyi tino Frank abaho ye yabawa sente ezaaloopa Frank abaho naye kyova Frank abaho yantama mwaka katw akamulinga empeke y'empadama nze Frank abaho aliwa ye yabawa sente zagenda ku poliisi ate najja n'abawo ezikujjayo ebyange ebyokunzijayo abawo teyabiriimu nnyo abawo yagamba yeetala aleke kwefumba teyanzijaayo abawo nga yakapakinga emmotoka n'ogyasa obusungu bwemuyinako ate abawo munoonya kati Kabata bamuwadde $5,000,000 seba ali awo asirisi ali yampadde $5,000,000 bando omugagga omuto tonyumya mugagga muto tonyumya biyinzaali kibadde kyetaagisa si wano apo no twogera ku Ghost Empire yekka ye mugagga aliko ne abawo yaŋŋamba Ghost Empire okuvala yajja takyetaaya Ghost Empire atadde abawo ku bunkiga amuyita na gospel mbu Gospel Empire kankubulira ebyafaayo bya Ghost Empire Kabaata weyiga kankubulira ebyafaayo bya Ghost Empire olowooza lwaki abaana waneno batendereza Ghost Empire Ghost Empire talina baana bawadde ssente bangi bali awo talina bangi nti bawadde ng'abawo bawadde naye Ghost Empire alina ekintu kimu ti Ghost Empire waakuwa tajja mu kamera ensonga lwaki Ghost Empire talina bantu bawadde bangi ne bawadde tetubamanyi kuba ye muntu akuwa n'otamanya nti awadde gundi ssente n'omwogerako obwogezi Ghost Empire ng'akuwadde ssente anyiiga tayagala mwogerako nti Ghost yampadde era nze tuyomba naye mu inbox lwaki nondabisa mbu nkuwadde ssente nga wenkuwadde bimunyiiza naye abawo mumuleke abawo yakuwa $2,000,000 ibaako kyoyogera
ate kyetaagisa Neba bezalika ebigambo miliyoni era 3. ne ghost yampa gweza ghost wazimanya Bazimanya. kasi tewazimanya naye nga yampa tolowooza mbu teyampa ate ghost abadde nga mbeezaawo e Kampala sebo nga nze sirwanjala nga waliwo omugagga omulala eyameruseewo naye tagabira mu kamera. Ani? Dokita. Dr. Katana. Oyo. Katana yatukola kwano ne MC Chumi. Abweganya obugagga wagana obugagga. Temunteeka mu bintu byammwe Muzaffaru Dokita Katana. mpa ebizigo mbirangira omwaka mulamba mpa sitiika. Naye Katana tetukuwulira eddoboozi ly'abaki essimu yo. Ani gw'otawulira? Katana. Andi iPhone eri ku muliro, iPhone tesitera mu charger, eddoboozi lyesala. Katana sijamu soko yisewo ensonga yo galama kanyembwe tunoonya wanaabala. Muteeka mu bintu byammwe Muzaffaru. Nagaye mbuyiga yagula Minute Maid. Bibino bibanja kibalama kati bitandise bana kibalama mukeremu munone ekyai wange kale nzikiriza oba mwamulabanga mu butwala mu drone ku manyoko. Dr. Katana Rama agambe muwe ebizigo akulangira omwaka mulamba tuyisizemu awo dokita. Amuleka awo waali Cephco ajja mukwano olaba yamukwana taneerusa. Ne Cephco ayagala obubiina bw'abakazi. Omanyi nti Cephco alina akavubuka ke yakuba engalo nga kayingira mu mmotoka ye. Cephco ate alina obukodyo bane Cephco owomerwa akabiina. Ate awomerwa nassaako simayiro. Agenda tuli ku Power King. Agenda agamba omwana Jofule gendo nzigirayo ke saati yange mu mmotoka alina obukodyo era kodi zaakozesa. Jofule atambula agenda mu mmotoka ya Cephco. Jukire mmotoka ya Cephco. Yali nyimpi ng'olina okukutamamu eri oggyeyo essaati agiteeka eri mabega. Munenga Cephco tajja nga takuba omwana olugalo mu bbina. Omwana yali ayambadde sikaati olugalo lwayingira lutya mu bbina. Cephco ku tekiniki zaalina ez'ebisiyaga engalo zimulinga magalo ku ngalo zaakubya abalenzi omumanyi. Engalo zimulinga bigere kati bwakwata kolooza akulinnyeko. Abaana b'ennaku zino basiba balance. Cephco yakuba omwana olugalo mu kabiina we natiira Cephco nti ono omwana mulala. Nange era yali ayagala kunsiyaga nkwatiridde ku busolo ankutte ku bisambi yeefuula atamidde wankiisinga neŋŋamba laba ono nga manyi munnanga atamidde ndowooza kyakola kya Ivan management. Oyo Munamiiro yamusiyaga n'amuteeka wali n'amugoba ate wamala obasiyaga ng'agoba naye Kevin ye yawooma kuba alina akavubuka ke bayita ka Kevin tekamuvaako ndowooza ko kamuwoomera buli kiseera abeera nako. Kimu bibiri Kevin wange abo bonna abawala baleeta alimba tovola bateyetegereza bitundu byakyama oli n'omulaba n'omubongo n'omuswera n'omuvunyu tafaayo tabafaako afa ku bubina bw'abasajja. Paadi Cephco alina paadi mu mmotoka yine neewuunya abeera atya ne paadi ez'abasajja ez'obubina mu mmotoka alina ngeya ku basajja banne. Nze Cephco nga yandabirira ampadde emitwalo 10 angulidde omwenge gw'essinywa angulidde pizza enkoko neŋŋamba Cephco asanyuse eki naye ng'omukazi wa ayayuuya Hezo ayayuuya wakuba empiiyi wasesema neŋŋamba Hezo ali kutenjala temuluma neŋŋamba Cephco oyagala kunsiyaga keyo osinga kugiwanza osinga mukazi wo. Cephco ensonga zammwe nga nkulu. Emu Mukasa akutumiddeko Nkwakyo Festival 31 ku kisaawe Wankulukuku Emu Mukasa teri kulanga kulala Ghost Empire teri kulanga kulala 31 Dindako Nkwakyo eri mu Wankulukuku eri Wankulukuku mu kisaawe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teri kulanga kulala naye nga ku boxing de kiwaatu wa bebe kulu tondeke kiwaatu letonkanga kanga wa bebe kulu. Waliwo akaunti ya Ghost Empire ya wano alubai tikiti 1000. Ghost Empire yagambye agenda gula tikiti 1000. Ezemmekezi. Mutwalo. Maswali. Ghost Empire yagambye agenda gula tikiti 1000 za miliyoni 10 yasobola ekyo. Agusima uli Ghost Empire
agenda kujjuza bantu bonna kwegamba agenda basasulira kati Bergas olaba akola binene naye ebyebitono August yanyiga naawe bayiza ebyaddala kati nakitegedde nti ye mugagga gwe twasigaza abana basigadde bo bafaani be Mukasa lwaki ogamba omugagga omuto n'agenda n'ayozanga emmotoka za Ghost Empire n'amuwa kaserera ne kamubeeramu naye muzizo omugagga omuto bannange gwosinga omusemberera okimanyi buli omugagga omuto waalaga tebamuganya kunywa kutuzi buli waalaga bakuba bannange mugagga omuto kye mumukoze buli waalaga bakuba mukube adi abaho omulaba abaho brasiniga abaho yankubidde ejjo emitwalo 2 abaho nkubira amasimu yigasoko mpuleo ku sente nemugamba nze atali mwana wa nnyoko abaana ba nnyoko tumanyi gye bali buno baafa baggwawo nemugamba n'ababakojjabo ne bafa ne baggwawo kati gashalifu njagala bakuteekemu sente ojje ebweru tukole obwakadama senga obadde no senga tuvuma nnyo abantu kati nange mbadde njagala ntetegeka jjukira nti ze bazadde bange tebategeka kati ze nyina okwetegeka kati awo namame ngenda okukyero abawo yagamba agenda kuwa sente obuuze Rama akuwe sente oli abawo brasiniga naawe alya nakasasiro ogambye yabadde aneewolako emitwalo 2 he got most come to work. Go simple wila bachakugambe kya luzungu. Dr. Katano fuse aido mama bako choyogera babo fuse aido. Hey Rama soko nebaza ghost ya because ari ghost kachagamba si oli frank abaho no damu no bimujukiza nagamba analita midde tanyo wadde mwenge naye atamira omubuzo nywanjaga sente Saluma yali ampadde ne ghosting ampadde nanyongerezaako ne senga tewali ntandikwa senga nkyali Uganda yabambi ghosting laba kasoketu we Dr. Ndachikanga 2-3 Dr. Ngambwasi akome walange Dr. Anti Dr. agena kola ku bakadama be Saudi Arabia bana bayika amabere gonna nga bagayolera mu stocks agamu buli wamu bagenda kudda ku mbapu niba kadama baba kola kirwaki buli muntu aguma bakadama anti tubagala nnyo kati ki bateeka mu sente nedda nze mbagala anti bwe mbavaako nga nabo bevaako kati nze kansirike kubanga nja batandika kansirike bateekamu basente gunawo ono yani naawe ono muntu wa kitiibwa ono ali waggulu asidi anti mpulira olokompoka nga matako naawe osobedde kabatimwetoti tojja kusobwe ate nze siriwe emmengo ate nze ebitiibwa mbimanyi ab'emmengo bwe b'ebitiibwa tengera olemwa nze bakadama nsobera bakadama abamu ogenda wali ku airport n'olaba kadama ataddeko ebigaalu bindi akutte passport muli nebanewa bakubeewo video kati bakometinga waliwo yakometinga n'agamba ne banempulira nfa guno omulambo naye gwe nalaba obulumi obuli mu comment negamba singa kubaddeko akalikodinga kyagamba mukadama ye muntu abanga agenda ku travelinga nakwata endagaano ya poloti n'agiteeka wakati mu passport nakwata boarding passport interpol passport nga bitadde wakati ataddeko ebigaalu bindi atagala agenda ku airport akutte ekifaananyi kya mukama we kinene nnyo atandika kiwanikira ku ntebe airport nga tannatuuka Saudi ng'agenda atava ku bakadama Bakadama huyo yalina ensonga ze wano tewaliiko saagala era siriiko kati tujja kwogera ate nga ndese ddiiru nkuleetedde eddiiru efuna mwabaana be niyo pidiro mwali muze neddiiru efuna muli bali bankomwegata n'Abaisirairi ne mutulyamu enkwe ku manyo ebyekibiina wano tetulimya NUP mbadde njagala kubuuza Rama engeri gye yasoggodde Rama wafunyeyo omulimu kiyiga gwagenda otandikirako lwaki wavuma alieni twaleta bintu bitalina makulu wano naawe ani agambye nti tuli wano anti byegera makulu ate ffe ge tumanyi
Lwaki wavuma aliyeni? Nga muvumira ki aliyeni? Noyogera ebigambo bingi tomusambereranga nako naye wagamba mbo aliyeni tanaaba. Aliyeni tanaaba kyogamba singa teyafa dda. Omuliro okuma gwaki? Abaana bamanyira kati nolabanga ekisinga okunuma balisita oyo timomanyi yajja n'asula n'ekikazi wano makindi kino ekikazi olaba kino ekyali kigenda parking ki Shalom Nashigulo nedda ki Shalom we yasookera okujja okola olwo batayikyuli kati wulira kyagenda ne kimusanga ne mukatoyi kagundi kaalimu akayumba kaloogi tekafulashinga konna emizigiri awo yapamye dda ku toyi kyangamba gweyiga nawe ono mudongo zisaawa kuba nawe ono mudongo ne namulaba wano ng'asebo ng'avuma mbu akabinnyo simayi balisita ng'ayiwa n'embiso mu luugi balisita timo yali amanyira wano ne ng'akatira batima amanyira gwe wennyini kyayakulemye otaddemu enviiri saaluuni oli mukwasa balisita ebyadda balisita timo kabatanze balisita timo taddamu kunneegeraageranyizaako naye n'abawalabu mubasaasire bemuliisa amalusu bwati balisita sitima ayiika endusu yenna abukira buli kimu kati twalina olutalo ne Tamale mirundi junior nga tuyina kulwana nze naye balisita timo we namuti ayagala ebintu bya sympathy ogamba wamma timo kyekyo wamma timo otegeera osinga gundi balisita timo nga jingira mu lutalo lwaffe nga yeeyogeza ne Rama kyo wakoze kibi nnyo okuvuma omwana taata wa Tamale mirundi ne mubuuza obiyingiriramuwa mukyenkugamba kituufu navuma oli agayindo g'embizi ate twamala ne tukwatagana ne Tamale mirundi nankubira essimu nanjo kyayo kasente ne tunyumya ne tuseka kati balisita timo wali ofaaki naye kabata simanyi kyaka ino page yo ya alien skin kubanga bwoli nnyawo wano abaana batandikirawo wano wo wa alien obadde olina kyogamba era nakyo kitugambe kubeera we tuli naawe era wooli ate wawumalu kiseko osobola onyumizayo ebyalien ate omalu kiseka yaani wano tuba twogera ku bantu banaye awo tukwataganye nedda kati tuli wano wakabaata ate kati omalu kiseka oba oyogera ki wano kati singa we naabeera ku live yange ate nenyumya Lama singa Lama wonaabeerewo ate n'onyumya omuntu omulala bannange kyogamba Lama tosamunyumyako ku live yo oyagala mumanyira sewo Lama yafuuka superstar Lama olaba oli yagamba oli yabuziza Lama yaani n'amugamba gwe kano tereza erinnya lyange niba n'abaana banyiige bano obuzungu buvaawa buno yabugambe mwali mukabinake gwe tereza erinnya lyange kakati bigijjo se omusajja wuuno ali wano yiga Sharifu bulijjo omunoonya wadde oleese eddiiru yaki mbadde njagala kubuuza gundi Lama engeri yagenze eyo atuwulire kalimu ke yasaggodde kyanoonya input tunoonya ate input soko omanye ku mirimu yiga gy'asobola wabagaye buli mulimu yigagusobola bigijjo wali wano n'ogamba yiga Sharifu kumpi nnyo tasobola kola kulinga sepiki totegeerekeka kati bwagufuna kati nga input tewalinga ngukolera mu bluetooth oli kisiru negwe Lama yogera amazima waliyo emirimu gy'abaasoma yiga gisobola wagamba mbu yiga mumpi nnyo buuyawo bigijjo yiga mumpi era nedda owa security simanyi abaana abusobola teweewozaako sebo bigijjo aiseewozaako kabata yiga mumpi ate muwanvu yawanvu wadde Lama asinga yiga obuwanvu yiga twenkana namwe neepimamuuko naye nga mugeya twenkana nanti obunene olamanyi nti omuntu abeera munene nga mumpi neeno mwana bane nyina yamuzaala ali mu kibada ekibada kyamuyiikira musiru oba nyina yamuzaala alina ebyoya bingi busolo ebizana bimusala omutwe kubanga ne bugendako gundi eyise obwongo oba kisiru waliwo we nali awo kiroti kinkubira ne kiŋŋamba supervisor sooka olabe emmotoka ba supervisor zaffe ze bavuga yoli agenze supervisor wammwe V8 kati amaze okukola agenze azze kundabako nenze wemba njogera tayo aba alina kuyitawo buyisi wawulira nga ndi ku TikTok alina okumpa ekitiibwa ng'oli w'amaanyi naye kati kabata yiga Sharifu ono
tufunde Amzija mu manyogo atontera ko wadde 10 olinga ebimere by'embizi. nekati yegebanga lyenkolaganye nawe pasita kuva ku macha Ate obuzibu oyiika nnyo endusu mu ebyana by'omupuggwe. Katonda atera tubanja kibalama n'olabanga efa abamu manyoko. eno wakabata tetubanjizayo kibalama eno peji yakabata tumalirayo nsonga kati peji zaffe zo zaafuuka za ddala eno wakabata tukola kumirira eno fera tuli bakazi tugenda mu nsonga z'ogenda omumala blood. naye gundi yiga webaze ku Yuga Extra yajja kukomera n'akubeererawo okwo mulabye ayiseewo tasobola mwebaza Yuga Extra Yiga muwe Yuga Extra kiri kya boss wange oli bulungi yukozi yajja kukomera na recording bali bamu aina sava tata yali anonye content ye nedda ati kati bwa buzibu bwogwe bigi gyogera nnyo ebintu by'ebitalina kwogererwa. naye Big John ne Yuga Kuba Extra oba tebakubuulirira. nga mwali ba mikwano ne Yugi oyo boss wange Yuga Extra lwakuba sometimes naye atera ova kumulamwa naye nga musajja yasinga okwagalwa ku app kuno naye bayawukana ne Ande mbu beeyagalira abakazi okakasa biwanvu anyway bya Ande ne Yugi tebakyakolagana nnyo Yugi tatera kuyomba ate la Dushi Yugi wazze lama naye kati oli mukazi wa Ande bwe begatta ne Yugi bane bazaala ki? Banange lwaki mwogera ebigambo bye mutasobola kuuma? Dola ziriwa? Ate bali balina dola bali obwavu baliko bubawunya nako. Yugi lwaki bozze wano abantu bakubuza omugago omuto ssebo bana bakuma omuliro bakuma kwaki nenga nabagamba omugagga ali omu ali wano bino ebigambo mbyogera sitamidde kuba sinywa mwenge abadde avuma kabaata gwe yatumanyiza ogenda mu makomero tulaba naye banaamusiba bamuwonize abadde avuma kabaata nga kabaata talina kyamukoze so avumaani Cephco avumyani nange mawuliriddeko ssebo nga nvuma ebigambo biyisibenga bwe ndi n'omusiyazi ekiro kino bannaye kantwale omukisa guno okuyisiriza wano ekirango kino tobika wano tobika nsobola okutuuka ewantu omuntu bw'atya naye kyesobola kati kola kwe kuteeka ennyindo zange ewantu nga naziteekawo ku muntu Rama kakulekera naye kankubuuzeemu ekibuuzo Yugi ogwe wanneeyimirira si kyo kati nga saddayo tebakwata kati okumanya nakoowa ekyo ekibuga Yugi akola mu gwe nava mukomera siddangayo paka kati mulira bigijjo mu Yugi aleka akola mu gavumenti gwe bigijjo ewamwe muli mube Masaka nze ndi bwa mu kibuga oyagala kwegeraageranya ku nze buli mulamuzi omumanyi gwani ono Makuja ayambadde yera nepankako ate naayambala yera ate gyavumirira n'ogamba obana baba baaki ekikulu gweyiga muli basiru just ate ffe abatagenda kukola bigezo goloza amagezi twagala gaaki gweyiga just oli mutumbavu bigijjo abantu baagala kibalama bagenda mumanyi ne ku bannyaabwe olaba kati awo bigijjo kakoze ako kayogedde tekalina buzibu nesinga alien yakoogedde baadde bakiira emotoka emugyeko amagulu bamusaleko omusolo bamusalemu enjala bamutemeko amagulu emotoka emugyeko amatu bigijjo wakola kibaki komenti zonna ndaba zikuvuma kiki kyewakola yavuma kibanda nanti kati nno weewuunya nze kyamaani waabwe bano abaana naye bategera boosa kati saawe eno bonna basiru abaliwa bonna aba bali kukovu baze kati kabaatawo baana bakyali bato ebyo bakola baabikola akola dda
Kubudala ba comment zonna zikuvuma nengamba Big Joe yakoze iki. Kati nkugamba kabate bigambo wano. Olaba naye kabata wansi kulyako fitina ku app kuno. Siggo Nawe se novuma nompayiriza nuleta bidi ebikadde. Siggo mu kubanfu bansi kulya fitina ku app kuno. Gwatoka sebo. Olaba kweno app abantu abasinga okubanga tebaagalwa nze ngenda babamenyera kambamenyereyo bataano. Bye nkugamba ndi serious. Nze ndabye ku bantu naawe. Kabata nze ntambudde ku bantu. Gwe weesiimye kabata abantu bakwagala. Kati ate gwe chance nti wajja omanyikiddwa n'oyitawo buyisi. Kati asookera ddala ng'abantu tebamwagala. Ng'abeesibako. Big Joe. Big Joe. Big Joe. Ate nova mu bino ebya comment section. Bannange tebamwagala. Yugi kankukwati kankuziyemu ekirimi. Big Joe abantu bali bamwagala ngera bamutwala nga ne Big Joe kasita yadda mu nsonga ng'alaga Saidi atatandise ovuma aliyeni n'ayonoona. Naye abantu sebo bali bamwagala okuva kati nanka nyongerezeeko awo bagambe abatanjagala nange sibaagala. Bonna tebakwagala naffe tuli wano lwa butaagaane tetukugamba ne munnange naffe tetukwagala. Kati kola soma owookubiri. Owookubiri abantu nga tebamwagala. Ahora rero mukuba wesengera nga kajja kajja. Ogambya network sibiwulidde nze. Agambya aba Franka. Tebatya abaana sebo. Ulira. Kamera sebo yogera nsonga tukaze kamera. Yigaga byali. Sebo nze nasoma psychological nimanya okusoma emimwa. Psychological kina ebo wasoma. Yigaga byali. Ogambya siwulidde ogambya. Nze kuwa kusatu. Okubiri abantu bajja kungamba. Addako owokusatu. But Mickey seems to be fine. Nembo achimujoga kati Mickey oli enviri zimulinga ntambize taina tabu na Zenga tuwulidde ng'ayogera Mickey. Gwe kabata nawe kyogamba emyaka gye tokyategeera tosoba asema wano mimwa amayogero okuna simanyi naye gwe amanyize njogera gwe n'owandiikawo. agambye Bobby Wine ne bannaye Yugi. Lama toyasama nnyo ate. Nedda ayogedde kabagambo nno mweda bana bakyogeka. Lama zine ensonga ez'abaana abato ffe tuli baana bato tetusuziteeka mu mukulembeze. Akulembera ani nanti akulembera ani? Agambye mulala tagambe Bobby. Ati otona tukusosowaza oli akulembera famire y'esse. Bino ebintu bijje mu pulezidenti. Olinga emmana ya pulezidenti naawe. Ama tugende bannange tukole bwe tuti mundeke neeyogerera abantu bange temutandika nawe oli mutiitiizi toyogera onuna bunuunyi manyi boogere ate nti sikya kyogamba asooka abantu bamwagala asooka Big Joe period addako Big Joe addako Big Joe addako Big Joe asembayo Big Joe luli wayogedde abantu bangi kati singa osigaddero mu comment section okiwandiika eno ng'abalala kuba tolina kikuleese yogereyo n'abalala bataano bebasinga okwagala ku app eno. Abasinga okwagalwa Kabata asookera ddala nnyo nga abantu bali loved bamwagalirayo mu byakola oba birungi nga tikitoka Ghost Empire yani naawe
Ndabona omwana omusiru. Gwe Mloza kati awo nawo mugamba otegedde. Oyogedde ku mugagga balera kuga tebakwagala. asookerwa ddala. Bane toyogera ku mugagga oyo baletu. Asookerwa ddala okwagalwa. Ate omwaka guno bamuyita Rama. Oyo zolo wamme oyo. Ng'ayagalwa, ayagalwa n'atayagalwa. Waliwo akometinze Cephco wano. Abula mwana kati kabaata byeyogerere. Todetera bizibu. Sinze wuyo yiga yayogedde. Kubagala abantu banyige. Comment yino kyogamba yino. Comment yino. They're not official. Kwa amazigo.